munsi bw'onaabanga olemereddwa ng'oseeredde, omuntu gw'ogenda gwewagezaako ennyo to impress y'agenda okusooka okusekerera. Mmwe kankibabuulire, nze nabagamba nzija wano njogera lyotoko. Omuntu eyali akwagaliza mu nsi, first of all nnyoko, maama wo. Omuntu addako okwagaliza mu nsi baana bo. This is my analysis. Oyinza okuba ng'olina gwe ekirala, then abalala ne bagenda nga bagoberera. Bw'oba olina relationship ennungi ne mukyalawo n'omwami wo eyinza okuba nga nnungi, naye nze nkubuulidde ekituufu kya byonna, omuntu bw'ozuukuka ku ssaawa 8 omugongo bwe gukuluma oba ebirowoozo ebikudduka bannange yeggwe. Buli lwe twapgradinga mu nsi bannaye tutunuulire ennyo ekintu kye bayita peer pressure. Nze ndabye abasajja abafunye wano ssente ekibaavuwazizza, it is peer pressure. Ogenda n'olaba omuntu ng'alabye visioning eri clear n'atandika okumpuguma n'ebintu by'atategedde. Omuntu asooka akantu akasooka nga nze Haji nzimbeyo obuzigo bwange obusooka ne nkwata obwokubiri ne nnyingira mu kiraabu y'abantu abatambula edda bali mu millions 8. Ekitali kibi kuba we tulina okutambulira, twenyiga ku balina amazzi gatusammukireko okwo agaabo abalina. Naye ogenda okutandika ng'otandika okwagala naawe okweyisiza ddala nga bo, naye nga mu kapito wotannaba, amaanyi go nga tegannaba n'otandika kyekikwasiza omuntu n'oyagala oddukire ku musinde gwabwe n'otandika okugenda nga weewola. Wano abantu abalina amagezi abali e Kampala, in fact bw'ogamba omuntu wano n'omugamba nti nze nkoze ssente zange zino sirinaamu looni, wano omuntu takikkiriza nti kisoboka. Lwansonga nti abantu amalala n'okwagala okubeera ennyo okusituka okwamangu okuyitiridde okutalina strategy. Abantu batandika ddakiika 1-2 eyakoze wano edduuka ayagala kutandikawo ka branch akalala mu bwangu, aguleko emmotoka, ayagala awaseeko, ayagala alageko abantu nti agenze Dubai mu ddakiika, and you exhaust, you lose track along the way, simply because otandise okwata omixinga ebintu ebyo wakati. Abantu boogera abatwetoolodde, abaana bo basomerawo, oba oli omukyala n'akubombandinga bannanga abaana baffe kakati wano wetutudde ku Kirumira primary, abaana omwana alina oluzungu lwayogera bannange terutegeerekeka, abagundi bagize babadde nnola gundi gimikono gyabwe gyano basomera nti ku Ruhana, gundi nagize ekyo nekikuyingiramu. Akana ne kakunyumiza, gundi yazze ne gundi mbagundi taata wa gundi yagize bwati ne bwati nekikuyingiramu. Now bwe tutanyweza karakita zaffe ng'abantu, buli kijja mu nsi kigenda tukuba. If you only sit down omuntu n'otunuulira how much we are exposed to in a day, ekisobola okuba nga kisusiikuula emmeeme ojja kutya. Bye bituleetera fitina ne tukola ebintu nga twagala twerwaneko naye nga tetwerwanirako kuba nti nno twakola strategy okubeera we twagala okubeera naye nga tuli mu modi ya fitina. Twagala ku meetinga gundi yakoze kino, gundi yakoze kino. Along the way noweeruuzinga n'otandika okugezaako okukola ekintu ky'oteeprograminze gwe ng'omuntu, ky'otategedde gwe ng'omuntu, kuba olina trendi gy'ogezaako okugoba. Abantu wano basituse ne bagwa. Nze business gye nagendamu ey'amataka natunuulira abantu abakoze wano ab'amannya be sitasobola kwatiikiriza, naye nga mumanyi kyekyabasuula. Omuntu yakwata n'agenda n'atunda eka 2 n'aziryako miliyoni 10, n'addamu n'asuubula n'alyako 6. Kakati waabadde akolera ne bakugamba nti nno gundi asuubula estates 8 ng'okyali mu eka 2. Kakati namuyomba bwampa ssente ze nga nzikwata we namuguzizza tebannaba kumpa kyapa kuba sinnabamalayo, nga nfuna amagezi nga ngenda nga ngula acres 2 ewalala. Olwo babroka bagenda olwo batandika okwogera ko gundi yeyakuze wano ng'otandika okugenda okudistributing ng'olina ebintu bingi.
kakati bozireko zino ssente bagenda basasulako bitundutundu tonnabawa byapa tebamalaayo ogenda okwekanga ng'abaasooka batandise okukomplaini nga totuwanga byapa byaffe oyo aba akyagira ono n'abeeno nga batandika ono nannyini ng'agamba ettaka lyange temubaako kye mulikolerako tewajjawo wano abantu nga tonnaba kuteekawo kino before you know it nga wali otandise bulungi olina ekintu kyengeri gy'okizimbye olw'ensonga nti wabadde olina bw'oyagala okufiitinga in bakukutte bakukozesezza ensobi ekisooka okufa mu bizinesi libeera linnya oli kasita atandika okugenda ng'akwogerako nti awo y'omulaba ebintu era twali tukyakaana n'ebyapa by'egundi bonna abo baafa premature death baali tebannatuusa tayimu yaabwe yakufa bo bennyini ne beeteekamu omuguwa ne beetugumbula ne beetwala lwaki bajja ne bafuna pressure y'amaanyi ne baagala baddusize ku musindo ogw'amaanyi abantu abo basanga nga bamubanja millions 2 naye n'akwata n'agenda ku holiday n'aspendinga millions 20 lwansonga nti waliwo abantu ekifaananyi kye baamutwaliramu kati eyo peer pressure kyengezaako kugamba eri on all levels tebakikulimba nti no kimu eri ku on all levels nze nina muwala wangu nga yatandise okunyumiriza gundi twagenze ewaabwe n'agira kirudde nabo mu nsi yaabwe balina ka competition kaabwe awo ffe twazaalibwa ku kyalo naye nga tumanyi nyumba y'abaana eri mu TV nyumba y'abaana balina ntebe ki but it's just there era omuntu akyegaana aba tali mulambulukufu taba muntu si muntu mutuufu aba akirimba ekyo mwekiri kati n'atuuse ku bwa MP bw'amala okubufuna agamba njagala ntuuke mu house nga nze gwe boogerako afunye obwa meya akugamba njagala kati kuba president afunye obwa president agamba nkoze ntyo okubanga nze munene mu East Africa nga nze nsalawo buli kimu obulamu bw'ensi Mukama Katonda yabukolanga bwe butyo growth is okay but do we make evaluation kubanga wakati w'okwagala okukola ebinene ebisingako tuyinza okwekanga nga tutandise okutta ebitono ate ebitono nga bw'obikwata nga bituufu n'otandika obbibumbirira bye nga bikolera ebinene obubaka bwange n'okugezaako okuttaanya kiri bwa muntu kugezaako kwetegeera in character as we build abantu okufuuka kiki twagala okubeera njagala nkuwe simple kutegeera okwa muntu okimanyi nti buli muntu mu nsi muno ajustifyinga obulamu bwe ng'oyagala okumanya nti buli muntu yenna alina DNA so you should mind your own business as we try to sail through life omanye nti olina entegeerayo olina omusinde gw'oddukirako wadde ffenna twagala okubeera obulungi kyegendereze nti abantu wakati w'okwagala okubeera obulungi tugenda ne tukoppa ne ngamba nti Akram yakoze kino Haji njagala kukola kino ekizibu kye tulinawo twerabira circumstances zaffe engeri gye zitukwata ne zitukosaamu kati olwaleero nina abantu benjogera nabo bw'obeera omukyala oba omwami tunuulira your own success ng'oyagala okwesetinga ke kali ke nabasooseemu now we are talking about peace of mind as ebimu ku by'obugagga bye tulina justification eya buli muntu kati nkulage nti bw'ona agendera ku bantu ogenda kugwa ddalu wali olabyeko omwana omuwala akeera ku makya n'afumbirwa omusajja omugagga omwana oyo omuwala ne bamuwa emmotoka ne bamukwata ne bamutwala ku holiday munansonyiwa wabaliwo abadde alina essimu yange bw'ava ku holiday n'akwata abaana be ne babaako we basomera nga walungi nnyo
ng'obulamu bwo bulaba bwonna bumugendera. Bwe biba nga bimugendera, what happens? Omuntu atalina mwami ddala nga mukyala ng'akola, this is how they go. Bannange nantaba oyo naye bannange kale alina ennyumba, abaana be basomera walungi, n'emmotoka avuga, naye nze nkubuulire kanneekolerera ebintu by'omusajja. Abasajja bakyuka, dakiika emu agenda kugirawo kikukasa ki? Omuntu bw'obanga toli financially okay, ekyo weemenyera bwereere. Kati ate kikukasa ki? Sente z'amafuta yazikuwa ne airtime yamukuwa, kati ekyo kijja kumenyera bwereere. Nze bannaye kanneekolere. Now that is the narrative from someone abadde nga talina musajja asobola bimuwa ebyo. Eyo narrative emu tugimaze. Ne tugenda ew'omuntu eyali abaddeko mu bufumbo nga bwonoonese. Bw'omusanga nga yakoowa embwa z'abasajja aba yazikoowa, n'akwata naye baarenga mu kukola. Nkubuulira bulamu bwa kino, siina muntu gwe mpaako reference, nkubuulira just life general view, obeeko ng'okitegeera nti it's okay, it's normal, it's life. Naye nkubuulira abantu bwe tulaba bintu era bwe tubitegeera. Bw'otandika nga wakoowa embwa z'abasajja, weekolerera, nina ebyange nze era prefer nembeera n'ebyange, kati nina eddembe lyange nzirayo eka budde bwe njagala, tewali muntu ambuuza, life is good. Now that is justification of their personal circumstance. Naye bw'atyo bw'alaba ebintu